tugenda kuba ne basketers n'ebibiina byonna omukaaga ebyayitamu mu mpaka zino era ebyatuuse kamalirizo. Twatandika n'ebibiina 25 mu mpaka zino ne tusunsula mpola mpola okuva mu districts 3. Tugenza okumaliriza wano nga tusigaze ebibiina 6 ebyatuuse ku mpaka ez'akamalirizo, ng'ebibiina ebyo tulinamu African Palace okuva e Katosi kirina ba members 26. Tulinamu bannaffe aba FK Dramactors okuva mukono municipality ekibiina kyokka ekyayiseemu mukono municipality, era African Palace okuva e Katosi ekibiina kyokka ekyayiseemu okuva mukono south. Mu mbeera zonna tulinamu aba Golden Flying Stars bava Nakifuma, era ekibiina kyokka ekyayiseemu mu Nakifuma constituency. Then tulinamu aba Dembe Youth Entertainment bava Mbalala mukono, ekibiina kyokka ekyayiseemu side zaawo. Tulinamu aba Cable Dramactors bava Kisowera abali mukono north, era ekibiina kyokka ekyavudde side zeeyo. Tulinamu Lugazi Dramactors ekibiina kyokka ekyayiseemu okuva Lugazi mu district y'e Buyukwe. Kayunga nga Kayunga yaleeta ekibiina kimu era tekyasobola kubeera nga kikola kisukkawo, awo we bakisirisiza ne tugenda n'ebyasobodde okuyitako 26. Nga muwanguzi w'empaka zino agenda kuba afuna millions 4, owokubiri agenda kuba afuna millions 2, nga nakulembedde agenda kuba afuna akakadde k'ensimbi nga bwe twabyogera oba bwe twabiranga mu kusooka. Ekyapa bwe kijja abantu batandika okugamba kigenda kukolebwa kitya. Ekyapa n'ebisigadde buli omu agamba bigabanyiziddwa bitya mu ngeri emu oba endala. Tulina ebibiina ebyetabyemu nga at least ekibiina oyagala kiwaayo $300 kigende nakyo nga kyavaako dda, oba kiwaayo ekirabo kyonna kigende nakyo okutuula be twatuula nabo abaasooka ne bagamba at least group esobola okulondako ekyapa ky'ettaka oba millions emmeka 4 yo kyewulira nti eyagala kyegenda nakyo ku lunaku olwo lwennyini. Ekisigaddewo ebibiina bino ebirala ebyasigala ebyetabamu kuba bibadde nga bijja bitaddemu buli kimu, bataddemu batambudde bakoze batya, nabyo bire nga bisobola balansingibwa bireme kuviiramu awo bifune obukakafu nti byetaba mu mpaka eza drama ku ntiiko mu kuuma obutonde bw'ensi. Ekirabo eky'owokubiri ne kisigalirayo million meka? Millions 2. Toche kiriko gamba nti kyo baki owokubiri yakikola ki yakitwala, then owokusatu atwala akakadde kaki k'ensimbi. Twagenda okulaba nga drama omuteekateeka obulungi at least alina okuba n'amazina ag'ekinnansi, era kyetwakola ntuwandikayo groups ezizina amazina ag'ekinnansi oba amaganda obonna nga bw'osobola okubeera nti ogayita mu kyo tugaa nti mweja at least tufuneyo groups 2 nti group eneesinga ejjafuna akakadde k'ensimbi, group eyokubiri efune emitwalo ameka? Emitwalo 5. Njagala okwebaza ba sponsors baffe ab'enjawulo, Rose from tweyanzege nti bavudde ne bayimira ne bagamba at least ebirabo tugenda kulwana ebirabo ebyenjawulo tulayo tusobola obikola ki obiteekayo. Kikola amakulu ate nnyonnyo abalagamba tujja kukola naye oli okuva naga ebirabo biri bitya nti webiti ne bavaayo. Kikola amakulu naffe kituwa amaanyi okusobola otegeka ebintu bino n'ebirala singa tuba nga tulina obuwagizi obw'enjawulo kuva mu companies ez'enjawulo. Era mu kino kyanjawulo njagala okwebaza ba sponsors mu ngeri zonna nti bangi bategese ebivulu mukono essaawa eno, bangi babitegese naye funa ba sponsors bonna on board si kintu kyangu nga bwe tubalina, era bangi baliwo ababalaba nakwesimaga ba sponsors bano bonna obalina n'omugamba nga tonnabuuza lwaki mbalina, sooka otunule mu script yaffe eri etya. Okitegeera script yaffe kwe twasabira ye eri etya, obadde obigoberera nti mbigoberera biri bitya nti script nnungi nnyo omulamwa muki mulungi. That's why bonna kwebali mu ngeri zonna nti neoli ne gwe yalumba bamugamba munnange bwekiti n'agaana, nze mulina lwa nsonga nti bagoberera bye twakola era ne bagoberera we tuli ne balaba nti kiyinza okwongera ku ggwanga omulamu gwa drama ku ntiiko mu kuuma obutonde bw'ensi
buli omu gumuyamba buli ali wanagala okuuma obutonde bw'ensi kyenzikiriza kimu nti waliwo n'abamawulire infact abali wano nga naawe okimanyi bulungi nti omulamwa guno mu butuufu okusinziira mu nzija gye gwajjamu singa nsobola okugukwasaganya n'engongerayo gusobola ate okuyamba abalala baki bangi kati njagala okwebaza buli omu alina kyakoze programu y'olwomukaaga egenda tandika essaawa 4 nga bwe tugambye. Katongole Jeremiah anviridde ku ddwaliro beta Jericho Medical Center liri Mukono. Ndi part of this era nga tubakasa Jericho mujja kubeerawo nga tuli wamu ne bakama baffe aba Red Cross tukwasaganyiza wamu in case of an accident any what ekinabeerawo mundaawo Jericho nga tuli ne Red Cross tujja kikwasaganya mu ngeri eri professional y'ekisawo in a healthy way. Waba yadi n'ekibuuzo eri director oba omuntu